Ntendeeza Kristo, neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu ky'atuwadde, era mwebaza nnyo olw'okuba nti atuwadde eddembe lino ery'okubeera nga tuli bakozi wamu naye. Nenjagala naawe okusiima gwe muganda wange, gwe mukwano gwange agenze maaso n'okuba nga weenyigira mu nsonga ez'okwagalya ddala okuba nga otegeerera ddala amazima. Twebaza Katonda oyo akolera mu bulamu bwo, ate era twebaza Katonda oyo akuwadde okwagala okwo oba akuwadde obusobozi. So olunaku olwaleero twagala okutunuulira ku kitabo eky'Abakolinso Esula ey'ekumi nga tweyongerayo okubeera nga tukwasaganya ebyo bye twatandikako luli bwe twali tulabira ddala Esula ey'omwenda. Mu Ssuula omwenda twategeera ddala obuvunaanyizibwa oba obuyinza Pawulo bwe yalina bw'ataakosa ku lw'enjiri n'akulembeza ebigendererwa eby'enjiri okusinga okulembeza ebigendererwa eby'okubeera nga asoosa ebyenfuna wamu n'ebintu ebiki ebirala. So bino byonna tubiyiga lwa nsonga emu okukakasiza ddala nti tugenda mu maaso n'okuddibwamu ebibuuzo byaffe mu ngeri ez'enjawulo, ebibuuzo byaffe okuva mu masomo ag'enjawulo. Nakugamba nti enkola ey'okusomesa kitabo ku kitabo, essuula ku ssuula, y'enkola ekyasingiddeyo ddala okuzimba Abakristaayo mu kutegeera ebyo bye baafuuka Mukama waffe n'engeri gye bagwanidde okutambulamu. Newankubadde kino kitwalako akadde n'ate y'ensonga lwaki Pawulo yagamba mu Timoseewo ekyokubiri 2:15 nti kitugwanidde okubeera abayizi ab'ekigambo kya Katonda abatakikwatibwa nsonyi naye nga tusobola okyawuzaamu ddala bulungi mu mazima gaakyo. So gwe yenna ayinza okugamba nti wandyagadde okubaako by'otegeerera ddala mu bulambulukufu bw'ensonga, engeri ennuŋŋamu ey'okuba ng'okwata ku kitabo oba oli musumba, oli muweereza, engeri gy'osobola okuyambamu abantu bo okunnyonnyokera ddala ebintu eby'enjawulo, olina kubeera ng'obazimba mu ngeri eno. Mu Luzungu tukiyita expository preaching. Kitegeeza nti nno omuntu ogenda mu maaso n'olaga amakulu g'essuula, n'olaga amakulu g'olunyiriri, n'olaga amakulu g'ebigambo eby'enjawulo. Kugamba nga onnyonnyola obukulu, onnyonnyola olunyiriri, onnyonnyola essuula eyo mu bulambulukufu bwayo ezimba ki, evaawa era eragawa. Abakolinso ekisooka essuula y'ekumi olunyiriri olusooka lugamba nti, For I want you to know, brothers, that our fathers were all under the cloud and all passed through the sea. Pawulo atandika ng'agamba nti njagala mubeere nga mutegeera abooluganda nti bakitaffe bonna baayita wansi w'ekire era baayita wansi w'amazzi. Gwe yenna omusomi wa Bayibuli ojja kijjukira bulungi nti Isirayiri bwe yali eggyibwa e Misiri yasisinkana emisanvu egy'enjawulo, egimu ku gyo bwe mwali omugga guno oba gutwandiise ennyanja emyufu. Ne Bayibuli etulagira ddala bulungi oba osome ekitabo ekyo kyakuva Essuula y'Ekumi Bayibuli eraga bw'oyingira ne mu Ssuula y'Ekumi ebintu ebikulu n'ebyekisa Katonda byagenda maaso ng'akola mu maaso ag'abaana aba Isirayiri. Bayibuli etulaga mu lunyiriri olwokubiri, and were all baptized into Moses. Mu bufunze etulaga nti bonna abaana ba Isirayiri oba bakitaabwe bano aba Isirayiri bonna baabatizibwa nga bateekebwa wansi owa obukulembeze obwa Musa. Ssebo oba nnyabo awuliriza kye njagala otegeere, mu ndagaano eno empya tubatizibwa mu linnya erya Kitaffe n'Omwana wamu n'Omwoyo Omutukuvu. Naye ng'ekisingira ddala okuba nga kikulu kyo ky'okubeera ng'otegeera nti waliwo enjalo wakati w'endagaano empya n'endagaano enkadde mu ngeri abantu gye bafuukamu abaana ba Katonda. Eri bwali buzaalirwana ng'watugambe obanga taata wabadde mu Yudaaya kyali kikukakatako okubeera ng'osinza oyo kitaawo bwe yakola ki, bwe yali asinza Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo.
naye mu ndagaano yaffe newankubadde oyinza okuba ng'oli mu Yudaaya mubiri n'ate kiba kimugwanidde okuzaalibwa omulundi ogwokubiri, ekyo kitegeeza omuntu oyo okukkiriza Kristo Yesu ng'omulokozi we. So Bayibuli eraga nti era ne babatizibwa mu Musa mu kire ate era ne muki ne mu nnyanja emyufu. Jjukira ekire kino kyakola ebintu eby'enjawulo okuyamba abaana ba Isirayiri, ng'era ekire kino kisongera ddala ku bugabirizi bwa Katonda. Emu ku byo ekire kino kyennyini ekyaleeta enzikiza eri abo abaali bava emabega w'abaana ba Isirayiri, ate ne kibaleetera enzikiza okuba nga tebalaba bulungi, ate ekire kyekimu kyekyabayambako okuba nga tebookebwa musana gwa ddungu, ate era ekire kyekimu ekyakozesebwa okubeera nga kifuuka ekyokumulisa gye bali mu kiro. Mu lunyiriri olwokusatu Bayibuli etulaga nti and did all eat of the same spiritual meat, nti bonna era baasobola okulya ku mmere y'emu oba ekyokulya kyekimu ekyo eky'omwoyo. Jjukira bulungi nti bwe baali mu ddungu baafuna obugabirizi obw'emmaanu, ng'emmaanu eyo yayiikanga oba yagwanga okuva mu ggulu. Bw'osoma Kuva 16 ebintu ebyo byonna binnyonnyolwa ddala bulungi, era Bayibuli etulagira ddala nti abaana ba Isirayiri bwe baatandika okuba nga basaba ebyokulya, Katonda n'abagabirira ng'era ne Zabbuli ey'ekikumi-mu-etaano olunyiriri olwana bwenywereza ddala. Bw'osoma olunyiriri olwokuna lulaga and did all drink of the same spiritual drink, bonna ne banywa ku kyokunywa kyekimu ekyo eky'omwoyo, era ekyokunywa ekyo eky'omwoyo lwe lwazi olwabagobereranga, era olwazi olwo nga ye Kristo Yesu. Ssebo oba nnyabo kyenjagala otegeere nti Bayibuli nambulukufu bulungi ku nsonga eno, ng'etulagira nti ddala nga bwe tulaba mu ndagaano empya nti Kristo ly'ejjinja ery'oku nsonda ekkanisa kwe yazimbibwa. Kitegeerezebwa ddala bulungi nti okuviira ddala mu ndagaano enkadde, era Kristo Yesu ye yabeera ekyokuddamu, ye yali ekyokuddamu eri abaana ba Isirayiri mu mbeera eyo gye balina ey'okusoomoozebwa nga batambula mu ddungu. Ne ku lugendo luno olw'obulamu bwaffe Ebbulaniya tekyukangako, eyogamba Ebbulaniya Esula ey'e13 olw'omunaana ti Kristo oyo mujjo leero n'emirembe gyonna, ate era Ebbulaniya Esula ey'e13 olw'okutaano lulaga nti yayogera Mukama waffe ng'agamba talitwabulira ate era talitulekulira, nga bw'ataabalekulira Bannayisirayiri nga bajja e Misiri n'afuuka ekyokunywa eky'olwazi gye baali, ne kaakano ali wamu naffe, era ge magezi gaffe, bwe butuukirivu bwaffe, kwe kununulibwa kwaffe, kwe kutukuzibwa kwaffe, ng'Abakolinso ekisooka 3 bwenywereza ddala. So Bayibuli etulaga nti standard y'emu eyabajja e Misiri yoyo y'omu kaakano alokodde gwe nange mu ndagaano empya. Kati ekyo kiba kitegeeza tufeeyo nnyo ku ebyo ebigenda mu maaso n'okwogerwa, kuba batugamba nti lwe lwazi olwabagobereranga n'otateegera olwazi lwe luliwa, ne Bayibuli neddamu ng'egamba nti olwazi si lulala wabula ye Kristo Yesu. Kiba kitegeeza nti yabalokola luli, kaakano naffe yatulokodde. Kati wano waliwo ebyokuyiga olwokutaano. But with many of them God was not pleased with them, naye bangi ku bo Katonda tyali musanyufu gye bali, for they were overthrown in the wilderness. Bayibuli eraga ti bonna ne basuulibwa abo mu ddungu abo bataasanyusa Katonda. Bintu bingi Bayibuli byeraga mu kitabo ky'okubala Esula 14 olw'e11 nga lugamba nti Katonda yagamba Musa, bano abantu banaakoma ddi okunkoma, kinaatwala bbanga ky'okubeera nga banzikiriza, kubanga ebyamagero byonna n'obubonero bulagiddwa mu maaso gaabwe. Kaakano tulina ebintu eby'enjawulo naffe by'osobola ogamba nti mu ngeri emu oba endala bituleetedde embeera yeyo y'emu oba yeefaananyirizaako ey'abaana aba Isirayiri. Tulina ebintu bye tweggulidde Katonda ng'abigaanira ddala, naye kaakano nga bifuukidde ddala ekitundu ku kye tuyita okusinza mu kkanisa. So Bayibuli etulaga nti newankubadde ye yabajja e Misiri, naye bangi ku bo tiyakola ki? Tiyabasanyukira, era n'akola ki? N'abattira mu ddungu. Ssebo oba nnyabo, ensonga eno eddibwamu
mu Yuda Esula esooka olunyiro lwokutaano. Bayibuli egamba nti temwerabira, njagala obbajjukiza nti newankubadde oyo mumanye kino nti Mukama yennyini oluvannyuma lw'okulokola Isirayiri ng'agijja mu nsi eya Misiri, oluvannyuma nnyo yagenda mu maaso n'agisaanyaawo olw'obutakkiriza bwabwe. Emu ku nsonga eyabaviirako okusaanyizibwawo bwe butakkiriza bwabwe. Okubuusabuusa okwo Bayibuli etulaga nti tetulina kubeera na kubuusabuusa, tetulina kubeera nga tukema Katonda. Kakati mwene endagaano mwe tuli ssebo oba nnyaba mpuliriza, tuyinza obutalega ku byamagero n'obubonero bwe bumu nga Katonda bwe yalaga Isirayiri ng'agijja e Misiri, naye tuyina ekigambo kya Katonda ekiwandiikiddwa mu bujjuvu kuviira ddala mu ndagaano enkadde paka ku ndagaano empya. Buli kyonna kye twetaaga okutegeera ku Katonda kituweereddwa mu Bayibuli ey'ebitabo 66. Singa by'osoma mu Bayibuli biba tebikumala, tolinayo kyamagero kirala ky'ogenda kulaba. Y'ensonga lwaki n'olunaku luli Mukama waffe lwe yazuukira okuva mu bafu, abamu ku bayigirizwa nga mwotwalidde Thomas yagamba ye yali tajja kukkiriza kintu kyonna okuggyako ng'alabye ku mikono gye egyali gyakubwamu emisumaali, ng'alabye ne ku mbiriizi eza Mukama waffe Yesu Kristo ezaali zaafumitibwamu ekitala. Mukama waffe wamweraga. Bayibuli etulaga mu Yokaana Esula 2 paka Esula 21 etulagira ddala bulungi nti bwe yalabika eri Tomasi yamugamba, emikono gino laba, omuzimu tegulina mubiri era omuzimu teguba na magumba era omuzimu tegusobola na kulya. N'agenda amaaso n'annyonnyola ng'alaga nti naye ggwe olabye kino, naye nga bamukisa nnyo abo abanakkiriza nga tebalabyeko. Ensonga enkulu enosebukamu okukkiriza kwaffe, Baluumi 10:17 egamba nti okukkiriza kuva mu kuwulira ekigambo kya Katonda, oba okukkiriza kujja na kuwulira kigambo kya Katonda. Abantu nga banoonya bubonero, nga bakulembeza ebyamagero n'obubonero mu maaso g'ensomesa entuufu eya Bayibuli, abantu abo tebasobola kuva mu katego ke kamu ne Isirayiri ke yagwamu ak'okubeera nga babuusabuusa. Newankubadde Isirayiri obubonero yabulaba ate yasigala nga tekkiriza. Gwe ssebo anoonya obubonero n'obubonero tebumala bw'oba nga tokkiriza kigambo kya Katonda. Kaakano mu ndagaano yaffe tuweereddwa ebimala. Bayibuli egenda maaso n'enyweza n'eragira ddala ensonga mu bulambulukufu bwayo. Tetugwanidde kutambula mu ngeri y'emu gye baatambulamu. Olw'omukaaga, now these things were our example. Ebintu bino byawandiikibwa okuba nga bifuuka ekyokulabirako gye tuli ffe, naffe tuleme okubeera nga twegomba ebintu ebyo nga bo bwe baakola ki, bwe babyegomba. Kaakati wano wenjagala okubeera nga nywereza ensonga eno nnyini ddala. Waliwo abantu abamu abagamba nti no endagaano enkadde terina kyegasa kubanga tuli mu ndagaano empya, ne batandika okwawula endagaano empya ku nkadde nga balagira ddala nti ekikadde kiri oba endagaano enkadde tekyalinako kintu kyonna. Ssebo bannyabo kyenkusaba, soma ekitabo ekya Bebulaniya ojja kutegeera. Tewaliwo osoma kitabo kya Bebulaniya ne kikulaga mu ngeri emu oba endala nti tewakyaliwo bukulu bwonna bwa kusoma ndagaano nkadde, wabula Bayibuli eraga ebintu bye balina okuba nga batuukiriza mu ngeri ya ssaddaaka n'ebiweebwayo bwe bitaasobola kubeera nga bibatukuza, nga bibasaanyiza, wabula Bayibuli eteeka obukulu ku ssaddaaka eya Kristo Yesu. So obulokozi okuyita mu mateeka teri n'omu ku ffe asobola kubeera nga agakuuma, n'okuyita mu zisaddaaka zonna nazo zaali tesobola tukola ki, tulongoosa. Wabula ekyo tekitegeeza nti tewaliwo byakuyiga bijjudde mu ndagaano nkadde bisobola kubeera nga biyamba gwe nange okutambula obulungi. Pawulo alaga y'omu mu Timoseewo ekyokubiri 3:16 n'alaga nti ebyawandiikibwa byonna byaluŋŋamizibwa Omwoyo wa Katonda. Bw'alaga nti byaluŋŋamizibwa Omwoyo wa Katonda, yali ategeereza ddala ebyawandiikibwa eby'endagaano enkadde wamu n'eby'endagaano empya. Byakuyiga bingi nnyo nnyini ddala bye tusobola okuba nga tufuna ku ndagaano eno enkadde, era Bayibuli egamba nti byawandiikibwa ku lwaffe
okubeera nga tetwegomba bintu bye bimu ebyennyini abantu bano bye bagenda mu maaso n'okola ki n'okwegomba. So mu bufunze bw'ensonga kyenjagala tubeere nga tutegeera ddala nti ebyafaayo ebya Isirayiri bitusomeseza ddala ku bugabirizi bwa Katonda n'engeri gye yayanukulamu eri abo abaali abajeemu nga bagenda mu maaso n'okuba nga tebagoberera ebyo byali abaganye okukola. Okulabula kuno kuwandiikibwa mu kitabo kino eky'Abakolinso, ng'ate ekitabo ky'Abakolinso tumanyi nti no bbaluwa eyawandiikibwa eri Abakristaayo, ekitegeeza nti ensonga eno Omwoyo Omutukuvu abanga yagiganya okuba nga eddibwamu ng'oba Omutume Pawulo akkirizibwa okuba nga agyogerako, kiba kitegeereza ddala nti okulabula okwaweebwa Abakolinso kwe kulabulwa kwe kumu okutuweereddwa okubeera nga twefuga eri ebintu ebyo Katonda byakola ki byatugaana, kubanga bali bateefuga byabaviiramu kola ki kufa. Jjukira Pawulo yamaliriza omulundi ogwasembayo olunyiri lw'etwalo olwasembayo lw'Abakolinso ekisooka Esula 9:27, Pawulo yawandiika ng'alaga nti siganya oba nteeka wansi omubiri gwange okubeera nga sisuulibwa oluvannyuma olw'okubeera nga mbuulidde abalala. Ensonga eyo eviireyo ddala bulungi, etegeereza ddala nti ne bali mu kuva e Misiri baatambula ne Katonda newankubadde waliwo embeera ey'okwemulugunya no wali, naye nga era bwe tumanya obugumiikiriza bwa Katonda butegeeza abantu kwenenya, naye ate Isirayiri terina kyeyiga mu bugumiikiriza bwa Katonda n'esalawo kweyongerera ddala okutambulira mu mbeera eyo eyali tesiimibwa. Bayibuli eraga nti ekirindiridde ggwe oba ekyaleetera balyosaanyizibwawo kwali kwegomba. Omuntu okubeera ng'asalawo okubeera ng'akola ki, ng'abeera n'okwegomba okw'ekintu, ate nga Bayibuli ekigaana. Olunyiriri olw'omusanvu lulaga nti neither be you idolaters as some of them were. Bayibuli era eraga nti tetulina kubeera basinza babo Katonda obutaliimu. Ensonga eyo etandikira ddala mu ssuula ey'Abakolinso ey'omunana, ate era tulaba ensonga y'emu eyo ne mu ssuula ey'omukaaga nga yakoonwako akatonotono. So okusinza abo Katonda obutaliimu oba okukozesa okubaako ebintu bye tukyukira nga bikoleddwa emikono gy'abantu mu ngeri emu nga ssente, mu ngeri emu ng'amayumba, amamotoka n'ebisigadde, Bayibuli etulaga nti ebintu ebyo bikyamu nnyo nnyini ddala. Katonda tayagala bantu basinza bibumbe. Bayibuli etulaga nti and the people sat down to eat and drink and rose up to play. Abantu tebaakoma kusinza businza bifaananyi, wabula beggulira n'emize emirala omwali okubeera nga bagolokoka, okubeera nga bakola ebintu eby'ensonyi ebitaasanyusa Katonda. Nejjukira okulabulwa okwali kwabaweebwa mu kyamateeka 9:32. Bayibuli egamba Mukama n'ayogera erinze n'agamba golokoka okkirire wansi mangu, laba abantu bo bojje okuva e Misiri we beeyonoonye, yanguwa okkirire mangu, banguye mangu okuva ku ebyo bye nabalagira okuba nga bakola ne beegunjizaawo ogubumbe okubeera nga bakola ki, nga bagusinza. So leero abamu basinziza bugagga. Leero tulina enjigiriza bagiyita prosperity gospel, nti Yesu yali mugagga, kikugwanidde okubeera omugagga. Ti Yesu yafuuka omwavu gwobeera omugagga. Ebintu bino tebabinnyonnyokanga bulungi, ne bakwata ebyawandiikibwa ne babyogeza ekyo kye baagalira ddala, oba ne babyogeza ekyo ekiri emabega w'okwegomba kwabwe. Leero abantu balwanira kubeera n'agakanisa ganene, abantu balwanira kuba n'abantu bangi, abantu balwanirira ebintu eby'enjawulo. Mukama ne kino nkyagala, kozesa amaanyi ag'obuyinza bw'ebigambo byo oyogere buli kalungi konna k'oyagala. Bye tutalaba mu Bayibuli kaakano abantu
bibagunjizaawo. Bayibuli enywereza ddala ensonga zino bulungi ne mu lunyiriri lw'omunaana ng'egamba neither let us commit fornication, biri ebyabaviirako okubanga battibwa mu ddungu. Omuwandiisi awandiika wano ng'agamba nti bweba byabaviirako okufa, obusobozi bwe buli bw'amaanyi okubeera nga nze naawe tusobola okusuulibwa mu ngeri y'emu gye baasuulibwamu. Kyava omutume awandiika ng'agamba waleme kubaawo n'omu ku mmwe n'ayingira mu mbeera ey'okola ki, ey'okubeera nga yeenyigira mu mbeera ey'okweyonoona mu ngeri ey'omubiri gwe. Abakyala okwagala n'abakyala bannaabwe, ate era n'abaami okwagala baami bannaabwe, abantu okwenyigira mu kwegadanga okwo okutakkirizibwa, abafumbo okubeera nga batandika okuba nga bakola embeera ey'okwenda wamu n'okusinza ebifaananyi, wamu n'okubeera ng'omuntu yeewaayo okugoberera ebyo Katonda by'akyawa. Bayibuli egamba nti bali bwe baakikola abantu 213,000 gyafiirawo. Kati okwo kulabula kwa maanyi nnyo nnyini ddala ssebo oba nnyabo. Katonda tasobola kutta bannayisirayiri olw'ebintu Pawulo byatuganye wano, omuli okwegomba, omuli kusinza ebifaananyi n'ebisigadde, n'olowooza nti nno ate mu ndagaano yaffe ensonga eno si nkulu. Egenda okuddibwamu eno kitegeereza ddala nti kuno okunywezebwa kuno kuli Pawulo okuyalaze nti bino biwandiikiddwa ku lwaffe tuleme kuddamu nsobi ze ezimu, ekitegeeza nti nno gwe nalina awuliriza bino tobitwala nga byakola ki, byakubalaata. Jjukira twategeera bulungi mu ssuula ey'omukaaga olunyiriri lw'omwenda nga lugamba abatali batukuvu si baakusikira bwakabaka bwa Katonda. Ekyo ne kitegeeza omutume n'alaga abantu ab'enjawulo abatajja sobola sikira bwakabaka bwa Katonda, wabula alaga abo abamu ku ffe abaali batambulira mu bwamalaaya, mu nkola ez'okwegomba kino ne kiri, mu nkola ez'obuseegu mu bino ne mubiri. Alaga kaakano mwanaazibwa, kaakano mwatukuzibwa olwaki? Olw'omwoyo wa Katonda. Era ekyo kiba kitegeereza ddala nti oyo akyuse oba eyanaazibwa n'atukuzibwa ate talina kuddamu kwegulira bintu ebyo ebireetera abantu obutabeera nga basobola osikira obuki, obwakabaka bwa Katonda. Olunyiriri lw'omwenda agamba nti neither let us tempt Christ as some of them. Era agamba nti tewabaawo omu ku ffe agenda mu maaso n'okukema Mukama waffe ng'abamu ku bo bwe baakola era ne basaanyizibwawo emisota. Ssebo oba nnyabo, bino bintu bya ddala bw'osoma endagaano enkadde byalooba osoma, era ne bw'oba osoma ekitabo eky'okubala essuula eya 21-5 nayo enywereza ddala ensonga y'emu. Ekitegeeza nti bw'agamba nti tetugezaako okukema Mukama waffe, kisoboka okukema Mukama waffe Yesu nga tudda mu bintu bye bimu ebyo byennyini ebyaviirako abalala okuba nga bakola batya, nga battibwa. Alina amatu wuliriza, alina amatu faayo ku ki, ku nsonga eno. Jjukira n'agambye nti ebyafaayo bya Isirayiri bituyigiriza okutegeera obugabirizi bwa Katonda, ate era ebyafaayo bimu bitulaga engeri Katonda gye yakwatamu abo abaali abajeemu abaagaana okubeera nga bagoberera ebyo byali abagambye obutakola. So tulina okuba nga twefuga mu ngeri ey'empisa zaffe. Olw'ekumi n'agamba neither mama, katuulira agamba neither mama, okwogera obutonotono. Abamu bagamba naye ate nze lwaki nze ebintu binduuliddewo okubeera nga birabisibwa, kwaka tuli mu mulembe gw'abantu banoonya kulabisibwa. Mukama nange nviirayo, nange neeraga nga bw'oteeragangako mu bulamu bwange, nga bwe waviirayo oli n'oviirayo n'oli, nange Mukama nviiraayo. Kwegamba mbeera y'abantu kwagala kubeera nga beepima ku ki, ku bantu abalala. So Bayibuli egamba nti tuleme n'okuba nga twogera obuntu obutono ng'abamu ku bo bwe bagenda mu maaso ne bakikola, era ne bagenda mu maaso n'okola ki, n'okuba nga battibwa. So bw'otunula olunyiriri 11 lugamba and all these things happen unto them for an example. Mu lw'omukaaga kye yanyweza, mu lw'omukaaga
kyekintu kyekimu kyanywezezza mu Lw'ekumi-n'olumu. Mu nsomesa ya Bayibuli singa ekintu kiddibwamu okusukkuluma omulundi gumu oba ebiri oba esatu, kiba kitegeeza nti ensonga eyo nkulu nnyo era ebeera esaana okufiibwako nnyo nnyini ddala. Agambye kaakano bino byabatuukako okubeera ebyokulabirako gye tuli era byawandiikibwa olw'otulabula ffe abali ku njegoyego ez'enkomerero ey'ensi. So obukulu bw'ensonga bwonna bwe njagala otegeere mu ssebo oba nnyabo awuliriza, bwe banga Isirayiri yonna yonna nga bwe yava e Misiri teyakkirizibwa kuyingira Kanaani, kino kye kifaananyi kyennyini ekitulagiddwa ti bangi bayinza obutakkirizibwa okuyingira eggulu nga bali bwe baaganibwa olw'ensonga yaki ey'obutakkiriza, newankubadde tuli mu biro eby'oluvannyuma ate tuli mu ndagaano esinga okuba nga nnungi. Ssebo oba nnyabo mpuliza kye njagala otegeere, tewali kyawandiikibwa kyonna kyawandiikibwa ku bwereere, so bulina kuba buvunaanyizibwa bwaffe okutwala okulagira kuno mu ngeri ennungi oba okubaako kye tuyiga mu kulabula kuno oba mu bino ebikola ki ebituweereddwa. So buli kintu kyonna ekyawandiikibwa kikulu. Toddaawo n'otambula nga bw'osanze, toddaawo n'olyoka kubeera nga weemalamu mu kino ne kiri nga bw'okwatako ennyiriri ezikunyumira. Balume 8:1 tebaliko musango abo abali mu Kristo. Bw'okwata ebyawandiikibwa ng'obyeyambisa mu ngeri eyaki ey'obukyamu nnyo nnyini ddala. So singa otunula 12 lulaga nti wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. N'agamba oyo alowooza nti ayimiridde, faayo nnyo oleme kukola ki kugwa. Eyo nno nsonga nkulu mu bufunze omutume kyagamba. Tulekerawo okubeera n'endowooza ey'okwekkiririzaamu ennyo ne tutandika okuba nga twesanga bwe tusanze kubanga tugamba tuli mu Kristo, ne tuteeka wansi obukuumi bwaffe n'okutambula nga tufaayo. Bwe banga abalala baagwa kitegeeza naffe tusobola singa tuteeka wansi obukuumi bwaffe. Ssebo oba nnyabo ampuliriza, toddangamu oba tofunanga kirowoozo kigamba kaakati ke namaze okubeera nga nziramu essaala eri ey'obulokozi, kaakano nina okukola ebintu byonna. Bantu bangi batudde ng'abamu ebabisomesa wadde Bayibuli tebiraga nti ddamu ebigambo bino, ayi taata nkwebaza olwa Yesu. Ebintu bwe bityo Bayibuli tebiraga, naye bantu bangi babizeemu ne bayanukula ebigambo ebyo, naye ng'ebigambo ebyo tebabikkirizanga. Ate n'ekirala oyo gwe bagamba nti batya okuba mukama waabwe tebamutegeeranga, tebamanyi nti n'omuntu bw'ayibeera mu Kristo afuuka kitonde kijja, ebikadde byonna babigenze, ebintu byonna bifuuka bijja, empisa zikyuka, enneeyisa ekyuka, engeri y'obulamu ekola ki ekyuka. So kati waliwo abo abantu nga bekkiririzaamu nnyo nga bagamba tebaliiko musango abali mu Kristo. N'atambula nga bw'asanze kituufu tebaliiko musango abali mu Kristo, naye nga bakoze bategedde. Baluumi, bw'otuna ekitabo ky'Abaluumi kitandika tusobola okugamba nti Esula okuva eddala kwesooka paka ku ssuula tugambe ey'omunaana, Bayibuli eragira ddala ki kye tuli mu Kristo. Ne bw'oyingira mu ssuula ey'omwenda, mu ssuula ey'ekkumi, ey'ekumi-n'emu, ate noonyweza ddala n'ekumi-n'ebbiri, etulaga engeri gye tulina okutambulamu kaakati nga tuli mu Kristo. Tewaliiwo kitabo oba Befeso oba Bafilipi oba Bagalatiya, tewaliwo bbaluwa yonna gy'ogenda sanga nga eraga eddembe lyaffe mu Kristo ate n'etamala n'eraga engeri gye tugwanidde okwanukulamu. Soma Abakolinso ogisome essuula esooka ey'okubiri, kati ngira mu ssuula eyokusatu owulire
na omutuma atandika ananyweza bwe mutwe mwali temuddamu kola muti mwe mutwe muli kakati temuddamu kola kyonaki bwe bityo paka mu ssuula ey'okumeka ey'okuna. Abakolinso eno nga bwe tugitandiseeko yonna gye tuvudde jjukira tubadde tusomesebwa obutadda mu kino obutadda mu kiri. Olw'ekumina agamba there has no temptation taken you but such is common unto man. Tewaliiwo kukemebwa kwonna kuzze gye muli okutatuukangako ku muntu yenna. Naye genda maaso n'agamba naye Katonda omwesigwa oyo tajja baganya okubeera nga mukemebwa okusukuluma ekyo kye musobola okuba nga mugumira. Wabula masekati g'okukemebwa okwo Katonda omwesigwa anaabatemerawo ekkubo okubeera nga mukola mutya nga muvuunuka embeera eyo eyinza okuba nga nzibu nnyo. Kati wano omutume kyalagira ddala atulaga ate mu nnyolo 13 obubaka obw'ottugumya ti Katonda waffe amanyidde ddala tuli mu nsi ejjudde ebikemo. Ate kubanga nti mwesigwa ye yennyini ajja tuwa obusobozi oba n'amaanyi okubeera nga tukola tutya nga tuwangula ezo embeera ezisobola okuba nga zikola ki zitusukkulumyeko n'okuba nga tuteerawo ekkubo okuba nga tuzivaamu ffe ffenna abakumira amaaso gaffe ku ye. N'agamba wherefore mu 14 wherefore my dear beloved flee from idolatry. Olw'14 lugamba abooluganda mudduke okwegomba. Kitegeeza tugamba nti okubeerawo kwaffe kuli ku Katonda oyo omwesigwa tuba tulina okubeera nga twewala engeri yonna ey'okusinzaamu ebibumbe ey'okwegomba ebintu Katonda byakyawa. Olw'16 ne lulaga ti the cup of the blessing which we bless is it not the communion of the blood of Christ. Nti ekikompe ekyo kye tuweerako okwebaza tekisonga ku musaayi ogwa Kristo n'omugaati gwe tumenya tegusonga ku mubiri gwa Kristo Yesu. Kati atandise okwingira mu Bakolinso abaali balina engeri gye batassangamu kitiibwa ekikompe ekisonga ku musaayi gwa Kristo n'omugaati ogusonga ku mubiri gwa Kristo Yesu. Ate nga tumanyi byonna ebyaviirako edda embeera ey'okununulibwa kwaffe gwe musaayi wamu ate n'omubiri gwa Mukama waffe Yesu Kristo, nga mwe mwenna abaali eyo bwe mumanyidde ddala ebyawandiikibwanga ebiri mu ssuula nga tugambe Luka essuula eya 22 ne Matayo 26 paka 29. Jjukira bulungi olw'17 lugamba kubanga we being many are one bread. Ffe tuli bangi naye tuli omugaati gumu era omubiri gumu. For we are all partakers of that one bread. Wadde tuli bangi ffe ffenna tugabana ku mugaati gwe gumu ogwo oba kye tuyita omubiri gwa Kristo. Bayibuli eraga mu 14 behold Israel after the flesh, bw'otunula Isirayiri ku mbeera ey'omubiri. Are not they which eat the sacrifices? Are not they which eat of the sacrifice partakers of the altar? Nti abo abalya ebyo ebiweereddwayo nga ssaddaaka tebagabana ku ebyo ebintu ebya alotaali 19. What say I then? Kikyengezaako okugamba that the idol is anything, nti ekibumbe kintu kyonna, all that which is offered in sacrifice to idol is anything. Oba tugambe nti kyendi ogamba nti ekiweereddwayo eri agabumbe kirina kintu kyonna ekyenjawulo. Laba olwabiri. But I say that the things which the Gentiles sacrifice, n'ekyenjagala okugamba nti ebintu bannamawanga abatalina nkolagana Katonda bye bagenda maaso n'okweyonga ssaddaaka eri amasitaani nga si eri Katonda. I would not that you have fellowship with the devils. Naye kizo ekyenjagala obagamba temulina kubeera abakkiriza mu Korinto, temulina kubeera na nkolagana na masitaani. You cannot drink the cup of the Lord. Tosobola kunywera ku kikompe kya Mukama waffe ate anonywera ne ku kikompe ekya masitaani. Tosobola kugabana ku mmeeza eya Mukama waffe Yesu Kristo ate anogabana ne ku mmeeza
ey'amasitaani. Mu bufunze Pawulo kyalaga mu nnyiriro 16 paka 21 nti bwe tuba tulina enkolagana ne Katonda tulina kuba nga tweweerayo ddala eri Katonda yekka, tetulina kuba na nkolagana n'abo abalya oba abalina enkolagana n'ebintu byonna eby'okuwaayo ssaddaaka mu masitaani. Bufunze era ensonga eno enywezebwa nga tutegeera nti okugabana mu ngeri ey'ebibumbe y'ensonga y'emu etegeeza okubeera nga tulina enkolagana n'amasitaani. Jjukka ne Yokaana ekyokubiri 8 paka 9 Bayibuli eraga nti singa omuntu yenna ajja gye eri mmwe nga by'asomesa biyitirira ku nsomesa ya Kristo, temulina kubeera na nkolagana n'oyo omuntu, temulina era namuggulira mu maka gammwe, kubanga oyo yenna amwaniza mu maka ge agabana mu kibi ky'oyo omuntu. So singa omuntu abeera nga atambulira mu ngeri y'okubeera nga agamba nti awaayo ssaddaaka eri amasitaani ate n'agamba ate mu ngeri emu ayagala n'okuba nga agabana ku mmeeza ya Mukama waffe Yesu Kristo, Bayibuli ekyo tekikiriza ddala. So Pawulo alaga mu kuwandiika kwe ng'era amalamu abantu ekirowoozo ekyo eky'okubeera n'enkolagana ne Mukama waffe Yesu Kristo, ate mu ngeri emu omuntu n'obeera n'enkolagana n'amasitaani. So kiba kitegeeza nti oba wasigala ne Kristo olina okubeera nga weenenya eri enkola yonna ey'amasitaani. Bw'oba Kristo tomwetaaga, kati kiba kitegeeza gw'oba olina okuba ng'oleka ne bano baali Bakristaayo ng'abalaga balina kunywerera ku ekyo ekyannamaddala. Kyova olaba mikwano kyenjagala obagamba ebintu bino bituyigiriza ebintu ebikulu. Nga tonnaba kusembera ku mmeeza ya Mukama waffe Yesu Kristo, sooka obeere ng'otegeera bino wammanga nti kikulu nnyo sooka okola ki nga weegaana emize egitakkirizibwa n'okwenenya ebibi byo ebiyinza okubeera mu ngeri emu oba endala nga bigaanibwa Mukama waffe. Talinayo byakkiriza naye ng'osooka n'okola ki ne weenenya ebibi byo, olwo n'olyoka osembera. Jjukira ensonga y'emu gye tulabye, bw'aba nga agaanye embeera eno ey'okubeera nga abantu balya basembera ku mmeeza ya Mukama waffe Yesu Kristo ate ne beggulira n'eri emmeeza ey'amasitaani, kino kizingiramu omuntu okubeera otambulira mu bwenzi, otambulira mu kwegomba, otambulira mu kino ne kiri, ate onaku abooluganda lwe bakuŋŋaanya ate nawe oyagala osembere ku mmeeza eya Mukama waffe Yesu Kristo. Ebyo bye bintu omuntu byalina osooka okwenenya. Bayibuli bwe kyeraga mu Abakolinso ekisooka Esula 11, buli muntu yenna asooka yeekebere. Tosembera ku mmeeza nga tonnabasooka kubeera nga weenenya agamu ku ago amakubo. Gye tulaga mu maaso ojja kizuula nti abo bonna abaasemberanga ku mmeeza ya Mukama waffe Yesu Kristo nga tebasoose kwenenya makubo gaabwe makyamu, Bayibuli tulaga abamu ku bo Katonda n'abeegirawo, abamu ku bo ne balwala, abamu ne bafuuka banafunafu. So ebintu ebyo bikulu byategeera. So olw'ekumi 22 egamba we do not provoke the Lord to jealousy. Tulina kubeera nga tuleeta Katonda obujja. Are we stronger than he? Bayibuli eraga nti tuli b'amaanyi omusinga. Kati n'ensonga gye njagala tubeere nga ate tufiirako ddala. Omutume ekyalaga mu lunyiriri luno alabulira ddala ng'alaga nti bino ebyogeddwa ku by'abantu okubeera nga bagabana ku mmeeza y'amasitaani ate n'emmeeza eya Mukama waffe Yesu Kristo, tetulina kitwalanga ensonga entono etalina kufiibwako. Kubanga tujjukire ekitabo kya Nawumu Esula esooka olw'okumeka olw'omukaaga lulaga nti Katonda bw'aba asaze okuyiwa obusungu teri muntu yenna asobola buzikiza. Leero waliwo abantu abalina enjogera egamba nti eri kuzikiza, naye Katonda bw'atandika okuyiwa oba n'atandika okulamula teri kintu kyonna kisobola kuwona. Jjukira ebiseera ebya Nuuwa, amataba ga Nuuwa. Jjukira bwe yali kya Sodomu ne Gomora, teri kintu kyonna kyasigala nga kiramu. So Katonda byagaanye ate tetulina kuba nga tumuleeta bujja nga tukola ebintu ebyo ate byakola byagaanye, nga tukola ebintu ebyo byaviirako okubeera nga atta abatusooka okubeerawo. Jjukira gye twavudde. 23 all things are lawful to me, ebintu byonna bikkirizibwa gye ndi, but all things are not expedient, naye ate si buli kimu tikirungi. All things are lawful to me, ebintu byonna birungi eni, but all things edify not, naye si buli kimu tikizimba.
juka bwe twala mu lunyiriri olw'okumeka mu ssuula ey'omunaana bayibuli aga nti omuntu alina okumanya n'atakugattako kwagala oyo aba tazimba mubiri gwa Kristo. Ebintu by'omugaso nga tebizimba mubiri gwa Kristo mukwano byenenye, ebintu byonna ebitatendereza kitiibwa ekya Mukama Katonda waffe tulina obyenenya. Olwabiri let no man seek his own but every man another's wealth. Nti waleme kubawo mummwe ayenoonyeza ebibye naye buli muntu afe ku munneewe nga bwe tulamba Filipi Esula ey'okubiri olunyiriri bw'oba osomye olunyiriri olw'okuna n'olwokutaano lulagira ddala bulungi nti tetulina kubeera na ndowooza ya kubanga twegulumiza wabula tunoonye okusanyusa kw'abaki kw'abannaffe era tubeere n'endowooza y'emu ng'eyo eyali mwani Omukama waffe Yesu Kristo. Olwabiri lugamba whatsoever is sold in the shambles that it asking no question for conscience sake. Nti buli kyonna ekitundibwa ku mudaala mu katale ekyo byonna mulye owatali kubanga obuuza ekibuuzo kyonna obutakosa ndowoozayo. Kati alaga bano Abakolinso nti newankubadde ebikitundu kye baalimu eky'Abakolinso mwalimu abantu abalina enzikiriza eri enkola ey'amasitaani nga bakola n'ebyokuba nga waayo saddaaka mu yeekaalo ey'amasitaani nga bakola embeera ez'emikolo. Naye Pawulo alaga nti newankubadde nga leero bwe tulina gwe okimanyi Abasiraamu leero bagamba nti be baaweebwa obuyinza obusala ensolo zonna, era ekyo bakyefugira ddala bagamba teri mukafiiri bategeeza oyo atakkiriza mu nzikiriza yaabwe bazeefuga. naye kukakasa nti ffe abategedde ebyawandiikibwa bisomesa tetufaayo biki bibalombera bibongera nga bakola kye bagenda osala ensolo ezo. Ffe tulya buli watali kubuuza wabula tukola tutya buli kintu kyonna tukiwa mu maaso ga Katonda nga tukola tutya nga twebaza Katonda nannyini bintu byonna. Naye tetuddaawo kubanga musiraamu kubanga gundi yasaze singa kyali ekyo abamu bali tebalina na kyakulya. Katonda olwameka bino jjukira bitunda tetugamba bya muntu nga bakuyisa muki bakuyise nti waliwo okusaddaako okugenda mu maaso n'okukolebwa, waliwo emikolo egigenda okukolebwa. Ekyo kyanjawulo. Agamba nti ababaali Abakristaayo nga bali mu kitundu ekyo ekyetooloddwa abo abalina enzikiriza y'okukola emikolo egitali mituufu nti bwe baba basanze ebintu mu katale bye bagule kubanga akatale lukale. Olwabiri for the earth is the Lord's and the fullness thereof. Kubanga ebintu byonna bya Mukama ku nsi, ebintu byonna bya Mukama ku nsi. Ensonga lwaki yali abagamba okubeera nga balya nga baggyeewo endowooza erya. Olwabiri mu musanvu if any of them that believeth not bid you to feast, you be disposed to go whatsoever is set before you and eat, asking no question for conscience sake. Bayibuli egamba nti wabeerawo omu ku abo atakkiriza nga mulirwanaawo n'akuyita obeeko ekyeggulo ky'olya naye mu maka ge. Bayibuli egamba nti kyonna ky'aba atadde mu maaso go kirye owatali kubuuza kibuuzo kyonna obutakosa ndowoozayo. Kati kino tukitunulira mu ngeri ey'abantu abooluganda, abantu ab'oku mulirwano. Oli akuyise nga si mulokole. Bayibuli egambye nti kyonna ky'aba akuwadde lya owatali kubuuza kibuuzo. Naye singa ogambibwako oba nobako omuntu yenna akugamba nno jangu tulye naye ng'omanyi kyakuyitira bakugamba ekirimu eno embeera oba eno oba eri ng'olina kuba nno oli nabo ng'ate bakyalina embeera ey'okubeera nga bakwasaganya ebintu bino bulungi awo oba olina byenenya. Olwabiri mu munana but if any man say unto you, singa omuntu yenna akugamba this is offered in sacrifice to idols, singa omuntu yenna agamba kino n'akubadde ogenda kya naye kyawongeddwayo eri amasitaani, eat not. Pawulo agamba nti tokitolya for his sake, ku lw'oyo akugambye, that showed it and for conscience sake, n'olw'endowooza, for the earth is the Lord's and the fullness thereof. Tokola kitolya naye ebintu byonna by'omu nsi bya Katonda. Olwabiri mu mwenda conscience I say not
your own but the other. Agamba bwe njogera kino ekyokwesalya omusango mu ndowooza yo si kyogera eri ggwe ategedde eddembe lyo, eri ggwe ategeera bino bye njogera, naye nkyogera eri oyo atannabakola ki kubeera nga mukkiriza. Oyo ayinza nkyogera olw'oyo ayinza okuba nga kyakifuulira ddala ki ensonga. But of another, for why is my liberty judged of another man's conscience? Kati ekibuuzo ne kijja nti lwaki eddembe lyange lirinnyirirwa endowooza y'oli omulala? Pawulo n'addamu ng'agamba mu lunyiriri olw'30 ng'alagira ddala bulungi nti if I partake with thankfulness, why am I denounced because of that which I give thanks? Naye singa ndya nga ndidde mu kwebaza, lwaki ate nsazibwamu eri ekyo kye ndya, eri ekyo kye mmaze okuba nga mpeerayo n'okwebaza? Olwasatu. So whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Pawulo alaga ensonga eno ng'agimaliza ti kyonna ky'olya oba kunywa mukikole nga mukikola ku lwa ekitiibwa ekya Katonda. Bino bizingiramu ebintu bingi. Ensi n'okujjula kwa byonna bya Mukama, naye mu byonna newankubadde byonna ebijjudde mu nsi bya Mukama, tetulina kwenyigira mu kintu kyonna nga tekiweesa Katonda kitiibwa. Kagube muzannyo, kakibe kiki, kabibe byakulya, kebe ennyambala, buli kyonna kye tulina okunoonya wa wendabisiriza ekitiibwa kya Katonda. Waliwo bendabye nga baddusi nga badduka kutendereza oba kusonga ku kitiibwa kya Katonda. Ogenda okulya ebyafaayo byabwe nga bamu baali bazaalibwa ne mu mbeera etategereka, naye ne balaga nti ekyo kye batuuseeko abadde Katonda. Waliwo n'abasamba emipiira naye nga bakikola ku lwaki? Ku lw'ekitiibwa kya Katonda. Abakubi b'ebyuma mu makanisa, ababuulizi, abayimbi, abantu, abasawo, ababazi, abalimi, waliwo abantu ab'enjawulo nga bakola ebintu ku lw'ekitiibwa ekya Katonda. Naye singa okola ekintu nga tokikola ku lwa kitiibwa kya Katonda, Katonda osobola kwogera ku bintu nga abantu basobola okugamba ate okunywa sigala, ate okunywa omwenge, ate okola ki. Bayibuli tetukkiriza eri ebintu ng'ebyo. Buuza nti sigala alabisizawo ekitiibwa kya Katonda, obuseego bulabisizawo ekitiibwa kya Katonda, obwamalaaya bulabisizawo ekitiibwa kya Katonda, obwenzi mu maka bulabisizawo ekitiibwa kya Katonda, obutamivu bulabisizawo ekitiibwa kya Katonda, obulimba bulabisibwawa ekitiibwa kya Katonda. So ebintu ng'ebyo. Olwasatu. Give no offense to the Jews or to the Greeks or to the church of God. Bayibuli egamba ne byonna by'okola toleetawo mbeera yakola ki? Yakunyiiza. Toleetawo mbeera yonna yakwonoona eri Omuyudaaya oba Omunnamawanga, kubanga abo bonna be bantu abakola ekkanisa eyaani eya Katonda. Ky'omanyi nga kikola kitya? Nga kiyinza okuleeta Omuyudaaya okugwako emirembe, tokikola. Ky'omanyi nga kiyinza okumalako Omunnamawanga emirembe, tokikola. Naye bwe kibeera nga omanyi kisobola okuleeta ekitiibwa kya Katonda, ekyo kikole. Bayibuli emaliza ng'egamba Abakolinso 10 olunyiriri lwa 3 lumaliza lugamba just as I try to please everyone in everything I do. Nga bwengezaako osanyusa buli muntu yenna mu ebyo bye nkola, not seeking my own advantage, nga sinoonya kyange, but that of many that they may be saved. Naye ekyo olw'abangi kubanga nabo njagala balokolebwe. So Pawulo alaze naye nga atejjukira nti bino byonna byaviira ddala mu ssuula y'omwenda gy'alaga tiyafuuka ebintu byonna olw'okubeera ng'ayagala abantu ab'enjawulo okulokolebwa. Jjukira Abakolinso essuula ey'omwenda onyolo 19 paka olwa 23 bwe twalulabira ddala nga lunyweza ensonga eyo. So ssebo bannyabo, ekigendererwa kya kubeera nga tuyambako abalala okulokoka. Bwe tuba tuli bakuyambako balala okulokoka, abantu abo balina ebibuuzo, abantu abatwetegereza enkola zaffe, enneeyisa yaffe, ebigambo byaffe, ennyambala yaffe n'engeri gye twanukula eri ebintu eby'enjawulo. Bw'obanga okola bintu lwa kitiibwa kya Katonda, olwo ebintu ebimu by'ojja okweresa ku lwabo bw'oyagala okuyambako okulokoka. Bwe banyambala nebeera nnungi, bwe banneeyisa
naye webeera nga weesa bulungi n'ebintu ebikola ki ebisigadde. Waliwo ebigambo byolina okubeera nga tobikkiriza fuluma kamwako, ebigambo ebyokuvuma, ebigambo ebyokusooza, ebigambo ebireetera ddala embeera eragira ddala ti ne bali abakyali mu nsi babikolera ddala. Kansubire nti waliwo ekyokuyiga mukwano kyofunye mu bino, era nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'omuntukuvu kubeere eri mmwe mwenna n'abooluganda mwenna emirembe egitagwawo